yogera ku Bobi Wine omuyimbi aganye okuwa ekitiibwa abayimbi banne ekimala aganye okurecognizinga abayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about, and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali eyanvuma. Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Beera kwomu ku bantu abalungi abaliwo okwongera ku Uganda siso okugitoolako. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda gye ndowooza nti obwenkanya buto mu bitendera egimu. Teri yandagira ne Bobi Wine teyandagira. Wabula nakwatibwako ng'omuntu nensobola okufulumya obubaka obwo. Era njagala okubategeeza nti eyo y'endowooza yange gye muwulira mu nnyimba. Naye ndi musanyufu nti Mukama yambulesinga n'omutwe guno. I agree to disagree. Sirina buzibu bwonna na Bobi Wine. But I was complaining ng'omuntu alumwa nti lwaki sifuna bwenkanya oba lwaki abayimbi bano mu biti byabwe tebasobola kuweebwa recognition emala ebaweesa kitiibwa lwaki banafuyizibwa ng'ate tebasaana ekyo. That's what I was talking about. Kakati Kenzo toyina moral authority. Waike benda toyina moral authority. Etyobola evuma eyisa maaso mu president waffe. Toyina moral authority. Era tukuwadde ennaku 2 nga post eyo gijjeeyo ng'otaddeyo post ye yeetonda. Ennaku 2 nga tutandika n'olwaleero n'enkya ng'ogjeeyo post eyo gy'ovumye nga weetonda. Banange musharinge njagala live video eno etuuke ku basajja abo. Njagala live video eno etuuke ku basajja abo. Kubanga bwe tutabagambeko mbabuulira mazima abasajja bagenda kufuuka ekyonga. Omusajja eyababuli ona ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuti gwa sabbuuni president waffe ne bwe gutuuka ku mitwalo 5 asobola okugugula. Ekiro ya sukali ne bwe tuuka ku mitwalo 10 asobola okugigula. Naye alwanirira gwe atasobola kwetuusaako ekyo. Kubanga yandibadde mu comfort life. Chokulya China, chokunywa China, ali bulungi, naye agamba nze bwe banga ndi bulungi, ate bannanga abalala. Bulwaki sibalowoozaako mu ngeri emu oba mu ngeri endala kyagezaako okukola. Kakati ababuusa abagamba nedda bali abasajja tebabaagala. Abasajja tebabaagala. Abasajja intention yaabwe kutta music industry bagitte. Bagezaako bagamba mweyawule ku Kyagulanyi temukwatagana naye temubeera naye lwaki bakibagamba ate nga bagaining power ya ye Kyagulanyi because aba basajja babategeera nti muli b'amaanyi olw'ensonga aba basajja okubategeera nti muli b'amaanyi olw'ensonga mummwe abayimbi mulimu eyavaamu n'afuuka ow'amaanyi nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati batya that collective effort gye muyina batya message gye mutambuza eri eggwanga gye batya kyovola babatematemamu. Omuntu akwagala takuwa kyennyanja, omuntu akwagala akuwa ddobo. Mukama wange kye yabagambye olunaku olwajjo ti omuntu akwagala akuwa ddobo. Kakati bakwata ku ssente zammwe ez'omuwoomusolo ne batandika ogenda nga bawaako abo Waike benda. Nze ate nali simanyi nti ne musajja mukulu Eddy Kenzo ali mu level ateesabiriza. Nze simanyi nti omusajja atali mu level bw'ekyo. Bwangu musajja alina ssente oba ssente agenda zikolamu ki simanyi. Nali simanyi naye ali mu level esabiriza tikansabirize bampeeyo. Omusajja alina ssente. Kuba singa babadde bano ba upcoming abaana abato abajja ogamba kale nti bambi yeeyiya bambi anoonya wakusula bambi talina kyakulya talina kyakunywa talina kyakola ki. Upcoming nsobola omuwuliriza. Lwaki mpuliriza upcoming? Nti upcoming bambi abatalina watandikira abatalina kyakulya abatalina ki nga yeeyiya. Naye omuntu ali ku level ya Eddy Kenzo teyandibadde ku level egamba nti bampeeyo. Yandibadde omuntu ali ku level ya Eddy Kenzo
teyandibadde mu mbeera egamba bampeeyo mumpeeyo akantu awo mumpeeyo tali mu leve eyo neweewuunya amazima ga Katonda mugulu kyova olaba eggwanga laffe Uganda amazima ga Katonda mugulu yeetaaga kusabira kubanga omuntu gwe wandisuubidde nti ali mu levo ate ewa abalala ate naye ateze engalo ali mu levo ewa abalala kubanga Eddy Kenzo oli mu levo ate ewa abalala banno abali obubi